nawuliddeko nange ku makya nga oludde oluvuganya nange lwamazeemu amaanyi nga luga nti obudde buyise obuleeta electoral forms era abamu ne baga nti katulinde kati ate awalala wokka we tulinda iPod abalala ne baga nti okujjako tugenda kuimprovinga ku za gavumenti yo zereese naye ng'ate ekiri ene waffe mu kibiina kya nuupo ekibiina kyagaana enteekateeka yonna ey'okukyusa amateeka ag'ebyokulonda former rope right honorable Mpuuga yakisookako mulundi gumu yayitako babaali mu nnyonyo n'ayita baprofesa bonna b'omanyi aba constitutional law ab'amateeka n'abamalayo nawulira biwulire nti olutalo ne lujja nti ate ebbaana z'okozesezza gwe weeteekako otya ng'ate totaddeeko principle era olutalo ekyavaamu electoral forms nezifuira ate bana zaali zaki eziyita abantu ate ziyita abantu principal ali mu parliament kati betulyogerako olulala principal ali mu parliament ate kakati n'olwekyo entalo za wano zirwanira kusigala ku ludda luvuganya gavumenti yaleeta amateeka ate era yeerese n'ennongoosereza eyambeko tulina ebintu bibiri ebitulemesezza okugenda mu buyinza. Museveni twamuggyako dda abantu. Museveni kyasigazza maanyi ga mirundi ebiri agamu tugasobola nago mujjako ag'okubiri mazibumu naye era siga egasinga amaanyi agasooka ga mmundu ag'okubiri bukodyo bwayisiza mu mateeka ebbanga lyonna lye tujje nga tumuwangula mu mateeka mubaamu ekimuyamba ekimu nakyogerako wano nenga nti ffe twatwala mu kooti omusango nga kandidate waffe yawangudde naye nga tebamulangiridde balangiridde President Museveni naye omusango olw'okupapa ne gugendayo nga waliwo ebikulu ebisigadde ebitagendera mu bujulizi bannamateeka abaffe ne balwana babiyingizeyo kooti n'esala nti mubikoze out of time musango ne gudda mu kooti y'abantu etannatuula kikulaga ki nti mu byolina okukyusa obudde obw'okuwawaabiramu butono naye nekyo ebyo bya reform obuzibu bwe tulina nawulira Honorable Ssenyonyi ng'agamba nti waliwo be baaguze baagala kuleeta okulonda okwa president parliament yebeemulonda nikisoboka ekyo ate kirina ensi gye kirimu tekisoboka ne parliamentary democracy abantu gwe balowooza nti parliament yeeronda parliamentary democracy twamulinako wano mu gavumenti ezasooka mu 62 62 ne 8 akulira ekibiina ky'obufuzi ekisinza ababaka mu parliament tewali kulonda kulala yabeera president era abantu balonda bamanyi nti ababaka betulonda owulira omuwendo gwabwe gwe gunaasalawo anaatukulembera sikiwagira mpagira kati kyakulonda president naye ekyo kirina mu constitution tekiri mu electoral laws. It is a constitutional provision kati nti president tumulonda butereevu adult suffrage okukikyusa yebeera constitutional reform naye ng'ate omuntu akubuzaabuza n'electoral reforms nti zireeteddwa kuteekamu kiri kyokka nga mu zo azireese aziraze ng'ekyo tekiriimu ekyo kakati omuntu kyakulisa ekisooka ng'oggyeko okuba nti eyo constitutional amendment bill erina okwetengerera ate bw'emala ebeera subjected to referendum so tekirina kakwate na kino either yentegeera yeyakyogera oba yembuzaabuzaye naye nga bwoga nti obudde tewali kati tubumaze mukwe obudde obw'okukyusa ku mateeka agasobola tuyamba electoral commission egenda obukodyo bwonna buli mu nnonda yaayo composition yaayo naye ebyo byonna tugatuddeyo mu kulonda omuntu agenda mu kulonda alina okumatiza ebintu bibiri bw'aba yeesimbawo ne bamubba nti kati bwe baali bamubbira yazibawo yalabyewo owulira era n'akulaga n'engeri gye yazibyewo fe abamanyi nti ekitundu ekinene bakironda bakitubbira mu mateeka tumanyi nti geetaaga okukyusa ekyokubiri kati nnyo infrastructure omanyi lwaki by elections twaziwangula nnyo mu campaign mu taamu ewedde simanyi lwaki mwaziwangula Bugiri Arua nawalla wangi
yanne kweddeyo kayagana twali ayada kwedde ya kisanja kino twagendanga ne turespectinga infrastructure eziri built bwe tugisanga ya CP abala bonna ba CP goloza Bobi Wine yawagira olale basalirwa wadiri n'abalala bali bagundi banupu kati olwaleero kukiri ekyaliyo kati olwaleero tuzimbye ekifaana bwe kitonga kisobola okunetworkinga presidential candidate ne tugiwinira kati ate tewali n'ekya parliamentary group obudde omanyi bubi n'ekya parliament ebifo bingi tugenda kubifiirwa era Bobi Wine omuwulira kira ewasse muju ate nga opposition wawalala we yagenze n'ateeka omuntu nga wanupu nga waliwo wenalem tewali empigi ewatidi nambozi owanupu kati waliwo wenalem eyabaze nti bwensala eddiiro n'enzira kino ekifo nkitwala ebidirira nze n'amanya awo nawo yayaniriziddwa n'emizira no emukono waliwo owa DP kati waliwo abadde mu NRM naye yabaze nti ekifo nkitwala ebyo n'ebifo olwedde biri captured kati ate bye tulwanyisa katulina kubeera akyoli tetulinayo wanupu n'omu teriyo strategy wadde yasaze eddiiro gwe tulonkinga eno tubalonkinga kuba ebyo ebibaddewo ojja kulaba balonkinga ab'e Masaka bakube Mpuuga wanupu wa opposition bakuba Abedi wanupu wa opposition ngate ntiera tugamba wanupu emityana wa opposition nga tuga nti Museveni tumutwala omwaka gundi omwaka mukulonda okujja ebyo byokutwala Museveni tebiri olutala azilonga aziluli scaled down kubino omuzungu akiyita settling for less for as long as to settle in the for less nti omusajja abalamu nti abwe nfuna yataana ababaka abalala nsigaza okuba nga nze lead of opposition amateeka ne leero getukuba tugakuba nti gayinza okujungula opposition y'okulonda okujja kiba kitegeeza nti ffe tugenda okubaamu senga tubadde tumanyi nti tugenda kujjamu twaliga nti gagijungulule Museveni agibeereyo naye akawulire kutambuza ddembe mbizi nzirunda sebo kale nno abantu nga bagala nnyo kakati ababaka ba parliament batandise okutambula bagenda mu bantu ate emmwanyi naku zino zisituse olwaleero screen 18 nange ninayo kakati ka season eno eka namba gye natadde tebakubba screen 18 olwaleero wano wetwogerera ekiro yakase egula emitwalo 2,100 kiki ekiro yakase egula emitwalo 2,100 kona libonga muyina sente sente tezirina makulu obugagga bwe bulina amakulu emmwanyi bwe bugagga zino sente kirina beta nga tozitunze nobera nazo atu nobera wote ago kyogamba nti alina sente mu banka nga alina milioni 10 nazirina mu kashi nga alina milioni 5 gwe olowooza nazirina mu kashi ya single lyali n'ekikumi yazirina mu banka ya single kakati gwe zirekewo totunda oterekerawo sente yo bugagga ate baga nti waliwo emmwanyi nti zavunze bazitunuddeko nga zivunze kakati abantu mujje sente obugagga mu kashi ubugagga buteeke mu bikalu tubuteeka mu buteesi mu kashi nga tukonsideringa value leero kange netunda ekiro bwezi nga bwoga nti senga Uganda yonna ogikwata n'ogitunda evaamu sente bweziti tekitegeeza nti enkya gitunde olwokuba evaamu sente nange wadde njogedde ebbeeyi y'emmwanyi era situunda temuloza nti nina sente eyo value kale katukkirizeho nalebo byogamba nti nno sente tozirina naye sente tezeekweka omubiri guno gwennyininyini gulaga nti sente weeziri ne bwoba nga oyagadde nnyo zikweka naye gwe ogugira ne guwaguza bw'olaba omubiri gugeze omanya bwavu kale ekyo tukiveeko kakati wano omanya abanene Obama basinga sente naye nga abasinga obutono anti kakati obunene obwo nabwo oluusi bandyambi kyekisinga obutuufu abantu obumu balya bubi anti bwavu bwe butuliisa obubi kakati nze bwonsanga ne sayizi eno oyinza ogamba nti omusajja ajula kufa naye nga eno sayizi ye y'abagagga ekituufu ate abagagga ba wano bayonoona sente nyingi kubanga wano tetulina kali kyekola foundation kyova olaba nti omuntu amala okulya obubi olweggula ate n'agenda akwata sente kyeyalidde obubi n'akyejjamu naye wano nga ku maddu yakimize abalazi balaba nga bagenda mbu basala masavu anti ate nga bebagalya ate nadda ku lusaniya ate lwaki oli amasavu tolina galya togeetaaga
wetaaga proteins tewetaaga carbohydrates naye okuba wano abantu tebamanyi kutereka sente bamanyi nti Frederick Ebert Foundation tebaali bantu naye sente zaabwe baagaana okulya Westfall ne bazirekera fogenda okulaba nti abaana gundi kitongole gundi kye kibaweerera Anti-Ford Foundation nga bakuŋŋaanyanga nkuŋŋaanye naye kakati ffe n'omugagga ate azirya bubi ku makya olweggulo n'omusanga ng'asasudde ssente asalemu kakica gwe yataddemu lwaki omuteekamu ne vaslive tolina muteekamu kakati honalebo bwetu tewe twagala okutambula abantu baagala nnyo okumanya enkole n'ey'emmwanyi ekiriwo UCDA bagijjawo ababaka ba palamenti ogambye bali mu kutalaaga kino ekitongole nawulira juzi President Museveni avuma Abedi Bwanika lwe bagenda mu State House nga Abedi Bwanika amugamba nti hona President ekitongole kino sooka olindeko kukimajinga mu Ministry ya Agriculture bintu bingi nnyo ne Parliament Buganda Parliamentary Caucus eri mu kutalaaga abantu ng'egenda eba weeru yesobola okinnyonnyola kyegenda ekola kubanga kivumbi si ekya person wa njagala okusooka okubeebaza kye baakola kiraga aba Buganda Caucus nti balina omutima ogulumirirwa obugagga ensi kwetudde ensi Uganda etudde ku bugagga obumu ku bugagga bwetuddeko z'emmwanyi nga bwe nkugambye nti n'ezo emitwalo 20,000 zaawano mu Kampala bwefuluma ebweru kisukka nga yeemu naye ate ebweru kisukka ebeeramu sente kakati ekitongole kye bayita UCDA Uganda Coffee Development Authority waliwo enteekateeka ya gavumenti okukijjawo emirimu gyakyo bagikwase Ministry y'ebyobulimi ekintu ekyo si kirungi ekitongole kino specialized agency ekitongole kya kikugu kikola nnyo ne mawanga gonna ebitongole eby'emirimu gy'ekikugu obiwa autonomy ne byeteekateeka mu kifo ky'okubireeta ewaffe mu by'ebyobufuzi mu kifo byona obijjako obuyinza okweteekateeka ne bijja eno mu bannabyabufuzi babiteeketeeke n'osanga nga minisita ye mukulu mu kuteekateeka nga ye n'okusoma teyasoma naye yakulira enteekateeka ez'okutegeka abakugu mu byobulimi abo bamu ku basomye mulala profesa naye nga yayiga biwuka bazungu batuteeka mu by'okuyiga ebitalinamu makulu bingi nnyo nga tebikwatagana na bye twetaaga n'osanga profesa nga ne ku biwuka yayigako nsanafu nga bwazinnyonnyola bw'ati onyumirwa naye nga tezina lwe ziri kuyamba n'osanga profesa ng'enjuki agimanyi bwagikunye ku biwuka byonna ebiri mu nsi oba profesa bwe tutenda ng'era tayito bwe bamugamba oyimirira ye yayigako ekintu eki nti amasavu agava mu nsanafu just n'ensanafu nga teyagimalaayo bw'omubuuza ku nnyindo yaayo ku kawompo kaayo ekyo takimanyi kakati ne wabaawo ebitongole ne bagamba nti tusobola okukola entegeka ennungi ekitongole kigende ku mulimu gwakyo gwe kisobola naye nga tukiteekemu abakugu beeteeketeeke okusinga golooza nti profesa yakulira ye minisita naye nga profesa nga bwegambye yayiga Kadoma naye nga ne mu Kadoma yayiga mubisi gwayo ng'annyonnyola omubisi gwa Kadoma noga nti waliwo n'abafudde nga tebaguwuliranga nako naye mwana wattu ono ye abimanyi nnyo byonna yabimalayo nga naye wakati omuyiza muga nti lwaki tolundayo Kadoma amumanyi nnyo naye bw'amulaba naye amufuuyira n'afa kakati ebyo n'ebirala ebifaanana bwe bityo bye bigambisa abantu nti ebitongole ebyetaaga emirimu egy'ekikugu era bisobola okuteekebwawo nga byanjawulo ne bikulemberwa abakugu abavunaanyizibwa ku mirimu egyo era ne beeteekateeka nja kutuukayo eyo njagala okwebaza ababaka ba palamenti nina bye sikkiriziganya nabo ku ebyo bye bakola kye tukkiriziganya nti emmwanyi yeetaaga okulwanirira okusigala mu nteekateeka eyo gye njogeddeko yetambuliramu kati naye kanjogereko katono si mu kubanenya naye mu kuwa magezi ekisobola okuba beta ababaka ba palamenti aba Buganda emmwanyi eno ffe kitundu ekimu ku bizirima tulima emmwanyi nnyingi naye Bugiso erima ntono ku ffe yo neefunamu kinene okusinga ffe Bugiso ezifunamu nnyo ezifunamu n'ezaayo ndala balima Arabika ffe tulima Robusta so n'obungi tekimala kulaga ssente ze tufuna omugisu ng'alina eka 2 e Bugiso
nga nange nina eka 3 e Buganda era asigala nsinga okufuna sente. Ebintu bibiri ekisooka kyekyo nti eyaabwe ya bbeeyi ndala. Ffe waffe wano tebalawo. Tebalawo. N'ekirala wano ewaffe wasanga abantu nga bafuna mu bulimi bavaamu ne bagenda baggulawo maduuka. Sente nazijja mu bulimi. Gwe genda olabe amaduuka ku nguudo ez'abalimi nga Buwama wano Mpigi. Buli mwana afuna mu kulima ennimiro aggalawo nzigale ate najja atandika kino kyatalinaamu experience. Kati kyova olaba amala kufiirwa ne baga nti owaaye nti kiki byamulemye akomyewo okulima. Kati mu Buganda abantu bangi abali mulimu gw'okulima nga bagubeeramu nga bafeeriya kunoonya capital. Kati mu bitundu ebirala ate abantu bagibeeramu nga ba successful people. Era wano enjogerega nti ekibuga kyamulemazeeyo mu kyalo kulima nene nnyo. Ate luno olugero lugamba nti alidde nga mulimi. Kaakati ezo abajjajjaffe kati nkubuulira biriwo ebyaffe abadibaze ebyabajjajjaffe abaali bategeera. Ffe wano omulimi ye muntu atwalibwa nti ndoza tali serious ku nsi ye yasazeewo okulima. Naye ate mu bitundu ebirala n'ebya Uganda byennyini omulimi yakanga. Ababaka ng'abo aba palamenti bannandala mu palamenti kizibu bajjayo lwakuba nti bali mulimu abantu gwe bategeera. So bw'abaga nti kangende mbakiikirire bamanya nti ekintu kyaffe ajja kyogerako era ngenda kutuukawo. Mbadde nkuga nti nga neebaza ababaka ebintu bibiri byesikkaanya nabo. Byenjagala okulowooza nti nsobola obbawako amagezi ne birongoosebwa. Ekisooka mbadde mpuliriza nnyo ababaka nga boogera gye bagenze. Era ekyo kinjizeemu okubagamba nti muddeeyo mutuule mufune content. Asingako mugenda mutuwa ngaffe abalimi. Abalimi wano mu Buganda bali so sensitive. Ffe tukyalina majority y'abalimi nga ba peasant. Olw'okuba nti gavumenti eno edibaza ebintu bingi nejjawo ne cooperative society ebitongole by'abeegasi ebyali bitutegeerera ffe ne tukola ekyejo. Emu ku content gye bagenda basubmiting egamba abantu nti emmwanyi bagitutte. Ani agitwala? Ekyo kikubisa n'engalo kubanga n'abantu betudiringa nabo tusobola okubabuza naye nga ffe tukifunyeemu naye ne tulowooza nabo ne balowooza nti tubayambye. Emmwanyi bagitutte. Ekikolwa gavumenti kyekola emmwanyi tegitwala musigale nga mugirima. Bw'ogamba abantu nti bagitutte bagenda kuva mu nnimiro zizike. Abagenda okufuna mu mmwanyi zino senga ogenda mu myaka 2 okuva kati district zikwate Ntungamo Yibanda ne Isingiro zijja kuba tewali district ya Uganda zisinga kubeera mu mmwanyi as a single district ngozikutte nozigeregeranya. Lwaki? Fuso zolaba kati ezitikanga ziddayo tezikyatikka birala byonna ziba zitutte endokwa ez'emmwanyi. Wane waffe wali message nti kino gavumenti kyekola okujjawo nga bwe gambye nti ebitongole ebyo tubyetaaga. Tubyetaaga bibeeremu abakugu nga abakugu beeteekateeka beetegekera engeri gye batutuusaako ebyobukugu bye twagala. So si kubateeka mu ministry etalina kuba nessalire ng'ekulemberwa mukugu okubanga ate yategeka abakugu ate nga ye tabitegeera. Kati ekyo kirina engeri gye kijjo tutawaanyaamu era kikose emirimu egimu n'egimu gitambule kasoobo. Naye tekitwala mmwanyi. Kino njagala ngumye abalimi bannaffe bongere kusimba mmwanyi mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Ekyo si kye boogera. Kino tekitu emmwanyi yogenda gisigaza. Omuyitala aginywa ajja kusigala nga ajagala n'okusinga bw'obadde in every time ejja yeeyongerako. Abanyi b'emmwanyi beeyongera obungi n'obungi bwe banywa nabo bweyongera. Eggulo nabadde ninawe ensoma nga badokita bali mu lutalo kugamba abantu nti bannange bw'oweza ebikopo 4 olunaku lekeraawo kafeini abakuyingiddemu ku bikopo 4 mu 2 ayinza okuleetera obuzibu. You can imagine 4. Kaakati gwe bw'ogamba omulimi nti emmwanyi bagitwala enki ekitongole ne bakitwala tomunenya mmwanyi ze nga zizise naye ng'ate omuzungu azaagala nga bwe byali ku vanira. So njagadde kusooka kukola comment ku ekyo. Content yega nti mmwanyi bagitwala olw'okujjawo kino ekitongole emirimu gyakyo giteeka mu ministry tekiriiyo. Emirimu bwe banagiteeka mu ministry giyinza okutambula mu ngeri enziŋŋamu kyokka emmwanyi ejja kusigala. Emmwanyi ejja kusigala nga yeemu nga ne ssente yeemu era nga yiyo ekinkulayirira
nga yo naye services ezimu oyinza obutazifuna nga bw'obadde ozifuna okugeza service ya extension agriculture extension service ebadde ekolewa UCD extension staff ebadde ekola etya bangu ekisooka nti bakuguse mu kintu eki era kye bagenda bafunamu experience nti baba singolinga awo nti mwanyi singa ba agriculture officer yamanyi obumyu yamanyi obutungulu yamanya dodo ayendinga apo nga talina kyamanyi so oyinza okulwawo okufuna kyategeeza kuba naye ojja kusanga nga bw'omukubira omuga nti ebyemmwanyi amala binoonya kuba si byabaddeko wa general duties nti bona omugambo omutima ajja kubayo ku ssimu alabe kati nkole ki akulibira expert so wabeerawo kwegamba si kyekimu ng'okusanga ng'oli wa mutima ng'otuukedde ku wa mutima obanga buli ddwaliro lirimu ba specialist ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority bo abakirimu bakugu era bakeera kukola mu mmwanyi n'olwekyo bw'omutuukirira ng'oyogera ku mmwanyi oba oyogera ky'omusanze akola naye bw'ona ogendayo ng'omusanze wa binyebwa ya mwenge ejinze okumuzza mu mmwanyi omala mumusumulula eddakiika nga 3 ng'amuteeka mu kirala kati ebibwa ebityo bye bibeerawo enti ekitongole kibadde kirondoola ekikola quality control ey'okulaba nga tetusaabulula omutindo gw'emmwanyi okusinziira ku munywi kijja kubanga kisebbuuluddwamu nsonyiwa okukozesa nga kijunguluddwamu ng'ekyo kiyinza okutwalako akaseera oba oluusi n'ebimu ne biyitira kyengezaako okulwana n'okulwanyisa omuntu gwe tugaa nti emmwanyi bagitwala ne leero tumuzabuza omugamba nti Pineti teyatwala mmwanyi twamugoba kubanga abantu bagenda bakuga nti twali girimye naye Pineti yagitwala kati senga omusajja ono anaatulemerera okuggyako ekitongole kyaffe ekitongole n'akijjawo n'akizza mu minisitule ye ng'ate kwezi twamugamba nti bwe bagitwala mu minisitule baba bagitutte ajja zitema nga tokyalina ate weevu egenda muga totema so content egamba nti emmwanyi bagitwala nfu abaka gye badde basaasaanya yes sikuli njagala nnyo omulimu gwe bakola mbalondoola everywhere naye content gw'okugamba abalimi betumanyi nti bali semi-literate si musango betumanyi nti bali illiterate betumanyi nti bali vinga peasant life akulaba omulundi ogwo ebirala taddamu biwulira nva gindi ku musomo gw'emmwanyi nti mpeddemu amaanyi sajja boogedde bagitutte naye ng'ate yesomesa abaana be ebirimu tulina n'okuba strategic ekitongole ky'emmwanyi ani yakiteekawo President Museveni ani akijjawo era ye kennyini ffe tuvuganya mujjawo tukole ebyaffe so ebimu bw'obeera strategic oyira ologa nti owaayi ono tulina kumujjawo nga ye tutekeyo ebyaffe otherwise omuzannyo gwagenda atuzanyisa ne bwe yali badde ajjawo Coffee Marketing Board twali wakanye ate nga yagijjawo n'ateekawo UCDA nga tuwakana nti agiteekawo okuteekamu bantu be so ebimu twebeere strategic kakati agijjawo tuga togijjawo yagala kutwala mmwanyi zaffe ate nga twali tuwakanya lulinga agiteekawo yes nti mu myaka ebiri bayithawo olwaleero kati neegyo emyaka ebiri njogera ku harvest tewali single district evuganya bungi bwa mmwanyi obuli mu district gye bayita Ibanda obuli mu district gye bayita Kabalole eyo waliyo baani Banyankole kati baani abagitwala ffe tunagamba ki bwe tuba twogerera mu tribe nti Abanyankole batwala emmwanyi zaffe mubaleke ate nga bebazisimba kati kati zigenda batumalamu amaanyi ate bagambye nti omuntu yenna ayogera nga ye content ye yaga nti bazitwala ekyo kyakola kimalamu bantu bawano maanyi abalala kibawa amaanyi abasajja bali mu kusigula bitooke bateekamu emmwanyi baga nti amatooke ekisooka tetugalya baganda ye bagalya katugasigule tulabe kye banaalya ate nga luli amatooke gavanga Masaka na Singo gavaawo ne tusigaza mmwanyi so fe abamanyi nti tujjako gavumenti eno ekyoga nti mmwanyi bagitwala twali kisirisiza naye ekyokukampeininga ogisigaza mu kitongole kyayo kirina okugiwanirira nga kyetengeredde ng'ate kyabakugu ekyo kyekyetaaga okunnyonnyola kyokka naye omulimi bamuleka agirime togamba mulimi nti bagitwala kubanga enkyeteeka lijja kuyita ate bwe linaayita onoddayo n'omugaa tebagitutte oba onoomuwagira ng'agitema kubanga bajja zisigula kubanga gwe omugaa nti okugijja okuggyawo UCDA
baba bagitutte. Okimanyi nti emmwanyi bagisigulakoko. Ne bagijjawo nti teriimu makulu. Abantu bagisigula emmwanyi kati bazze mbuzi kuzirima. Kaakati kaweefube Katikkiro gwakoze ekitongole kya UCDA gwe kikoze content yonna ega nti bagitwala ejijjawo. Pineti neteeka teryayita ne siteegi za parliament teryaziyitamu okusobola okumuwa emmwanyi okumuwa olukusa olugula emmwanyi yawa. Ne leero waliwo atagirima nga tekwaliko kaweefube w'ababaka ba parliament nga bagenda bagamba nti Pineti bannange tukubye olukungaana wanaagitwala. Pineti yagimala n'agitwala. Naye kati abalimi waliwo abagivaako percentage nayo nnene fe ababeera nabo ngaga nti ekyemmwanyi nakita Pineti kasita yazitwala. Lwaki? Content gye tugenda tugaba naddala fe abakulembeze ba wano buba butwa bwennyini. Buba butwa kasita toweegendereza. Yes. Oluusi fe tukubisa engalo. Era oluusi nga ffe tuvaamu kati kwezi yayogedde naye gwoyogera yayogedde ekitongole asajja bakitutte. Sajja yatulabudde. Yatulabudde ekitongole kigi. Weero ekitongole kitwala kirala n'okutwala emmwanyi. Emmwanyi tugisigaza yejja kusigalawo. Ate n'ebbeeyi yayo ejja kusigalawo. Senga nakunnyonnyola ku birala naye obudde saagala kumala nnyo ku ekyo. Kampuni ezigula emmwanyi nnene okusinga Uganda ezo z'olaba. Tulina Ugacof. Eyo kasabu kampuni ennene bagita Sukafina. Egula mmwanyi. Ne Brazil. Kati okujja wano interest ntono nnyo eziyinza ogijjawo. Naye ezigijjawo ng'esobola okujjako gavumenti egijjawo. Zi gavumenti za Arab World ezo z'olaba ezigwa. Zigwa lwa kuzannyira ku nteekateeka z'amafuta. Kati wano okuzannyira ku mmwanyi oba oleesa obuzibu. Oba oleesa obuzibu. Naye kyenjagala okuga nti ekitongole ezo nteekateeka tetukkaanya kukijjawo naye tekijjaawo mmwanyi. Era tekigenda n'omulundi n'ogu kugoba munywi wa mmwanyi ya wano nti olw'okuba UCDA yavuddewo nze emmwanyi ya Uganda sikyaginywa. Ate bawoomera nnyo. N'olwekyo nga bwe nkinnyonnyodde content egobamu abantu nti bwe bakijjamu bagitutte mulemesa temumanyi kyemukola kubanga mugenda kubanga temukyalina na buddayo baga ntwali tubalimba ekyasigadde yiyo. Naye nze kaneeweeyo biyinza n'okunyiiza abamu ku mikwano gyange okubagamba nti abagamba nti emmwanyi bagitwala abalimba. Emmwanyi tebagitwala batwala kitongole kyayo. Emirimu gyakyo bagiwe ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi. Nze ndowoozamu baaligiwadde na ministry evunaanyizibwa ku nsonga ya trade kuba emmwanyi kyamaguzi. Bwe baba ddala nga banajjawo kitongole. Kati ebyo birala ezo tuliko opinion ku nteekateeka. Kwezi tumuwebwa headmaster tumuwebwa deputy. Naye abakugu naye omuyizi asigala ye muyizi agenda kuba bino bisobola okubaako bureaucracy emukosaamu nga bwe nnyonnyodde. Naye asigala omulimi w'emmwanyi ye nannyiniyo. Omuyi w'emmwanyi akyajagala ya Uganda empooma yaayo ya njawulo. China buli olukya yeeyongerako abantu ng'emitwalo 2 abanywa emmwanyi abadde bataginywa kati emyaka 3 egy'omuddiringano. Abasajja abawarabu abasajja abazungu abo ng'ogyeko kuba nti winti ebanywesa nnyo emmwanyi. Twali tuvuganya n'ekirime kye bayita taaba tobacco. Buli akola taaba bamuwa etteeka lya kibiina kya nsi yonna lya proposingibwa World Health Organization. Era etteeka eryo ne baliyita lya WHO. World Health Organization yateekako ekigambo nti kino kyonywa butwa okinywa ku lulwo kikendeeza ku myaka ku buli paketi eyasigala. Kati abagenda bava eyo nga bawona obulabe obwo basibira mu mmwanyi. Kyogamba taaba tebakyamunywa nnyo. Anti nkugambye gwe osobola okugula ekyokunywa ng'ogenda kinywa naye nga bamala kukuga nti kinywe naye amawugwe gasiriira kinywe ate abakulabudde bakugu mu nsi yonna ku byobulamu. Kakati ekiwejjowejjo bonna bagukira eno ku mmwanyi. So ekyokunywa ekyo buntu butono nnyo bwaffe buli administrative. Ekitebe kya district y'Empigi bakiteeke Buwama oba bakiteeke Mpigi. Ekyo tekitegeeza nti abatuuze bwe banakiteeka awabi abatuuze bagenda kuvaawo. Kitegeeza nti nno waliwo ebiyinza obutatambula bulungi ku b'Ebuwama nga kino bakitadde Empigi oba obutatambula bulungi ku b'Empigi nga kino bakitadde Buwama. So ababaka ba paalamenti baffe tubaagala. Omulimu gwe mukola mugukolera ffe ng'abalimi mugukolera ffe nga bannayuganda. Content egamba abantu nti emmwanyi bagijjawo mugijje mu bye boogera.
baleme kuwabya bantu muleme kweraliikirira abantu bemwogerako tubamanyi bemwogera nabo ekyo kigenda kubalemesa era sofa gyegenda abava mu nkuŋŋaana baga nti nze mpeddemu amaanyi mwanyi bagitutte ekyokubiri muleme kusabika kintu kya mwanyi nga kya Buganda nti kya mu Central Region wokka bwe kiba kigenda mu Parliament nkugambye nti mwanyi ffe tuli manyingi Erigoni region eri mantono yetusinga okufuna mu ssente buli lwokisabika ng'ekya Buganda ng'ate gwe wagaana okugenda kyo eggulu nga batuddeyo gwomanyi nti abaazira bonna baali ba Buganda kakati ate ng'enkya bakireeta nga gw'okigambye kawuufuba olwaleero wa Buganda Parliamentary Group yali badde mu kunoonya babaka ba Kyoli babaka ba Erigoni region babaka ba Lwenzori gwe omuntu nze ow'ebuwama banoonya mbagambe kikube ku kye batamanyi ng'ate ne kibabuuza be bakiŋŋamba ababaka baffe bagenda batalaaga abantu okubajjako ebirowoozo naye ng'ate be babibawa gwe mukuŋŋaana owulidde abantu be babawa opinioni bano be bagirina ate obudde obutaliiwo ne ssente ne energy ate bagimalidde genda kubuuza bano ate nga ebirowoozo bye bagenze nabyo gwaliwo gw'owuliddemu agamba nti waliyo okukubagana empawa wakati w'abantu babiri nga waliwo abawagira gavumenti ejjewo UCDA n'abatakiwagira bantu bonna bannayuganda tebawagira gavumenti kiri kintu kya gavumenti ekiyisa mu Parliament omubaka wa Parliament kye yeetaaga genda kutuukirira babaka banne kino ekyokumala ebiseera senga abaddewo opinions bbiri mu field bannaye bannayuganda abamu bababubuyaza abamu ne babagamba nti okutwala ekitongole kya gavumenti ekyemmwanyi ne bakiteekamu wansi wa ne bakiteeka mu UCD mu ministry kyekisinga obulungi kati tugende tubamatize ekyo kibi tekiriyo buli omu akkiriza nti UCD erina okusigalawo kati kyoba osigazza front ya Parliament kunoonya ababaka banno so si kunoonya ffe eno teri alina reservation ndala ku ekyo President Museveni lwaki ekitongole kino ayagala nnyo kijjawo gavumenti terina ssente yagwadda alina kujjawo kitongole ne ministry zigenda kutandika okuvaawo kubanga ne gavumenti yagiza mu State House golowooza lwaki buli ekivaayo okulwanya kebe anti-corruption unit sikati ezisinga amaanyi era ezirina ssente ziri mu State House yenyini takyalina maanyi mukadde takyalina maanyi gamutuuza na bitongole birala ne bw'aba ayise ekitongole oba ministry kitula mu nnyumba ye makaage kati mu makaage mwe muli buli kitongole kyonna n'ekyemmwanyi balwabogo bakitwala dda neno tulwana birala abantu okunywa kaawa kakati naye kyenjagala okugamba nti UCDA tugyetaaga naye bw'oba ogyetaaga ng'oli mubaka wa Parliament ene waffe tulinayo mulimu tetulina akakiwakanya nti ye tagyetaaga genda ku babaka banno abagamba nti tebakyetaaga jobobo matiza Museveni bwe yali atandikirizo kijjawo yayita kokasiye wano ne bamala weeks 2 nti bagenda kusinkana omwezi ogujja kokasiya wano nga tenatuula yafu ya Buganda nemala okutuula neddayo nemuga nti twetaaga ato tuyite nga tuli ne committee on agriculture naawawo weeks 2 n'ayita committee eya agriculture naye netula ne bavaayo nga baga nti tukkiriza emyaka emirala 3 awo ndanga ffe tetunatuula eyo na process emaze okutuuka tuli eno mu bantu abatakirinaako abatayagala nteekateeka ya gavumenti ate betulowooza nti ate tubagamba nti ffe abalimi tetukimanyi nakyo naga nti eno program bwe tujjako yakumanya gwe mbulirayo abalimi bomanyi nga bagamba nti UCDM gijjeewo tulina gwenzisiina kati ate abo otawanya baaki gwe genda mu babaka bali be yabuzaabuzizza ebimu bajja bikola nga byakulimbayimba gwe genda mu babaka ba Parliament omukulu be yabuzaabuzizza olwaleero senga tumanyi leero banange Buganda Parliamentary Group eryakyoli kola kikusinkana babaka baayo balabe be boogera babamatize ku nsonga ya CDF ku nsonga ya UCDA nti ate enkya nti bagenda wa Erigoni kiki babamatize ku nsonga ate bali muffe ejja ku referendum nkubuuza ensonga ejja ku referendum ategeera kujja ku referendum kakati n'ekirala njogera ng'omulimi eno ye opportunity esinga obunene owulira ekizibu kya Uganda tuli proactive naddala abali eno ku ludda olwaffe mu Buganda ne mu opposition I mean tuli reactive tetuli proactive Kasooli wa Uganda ennaku ezo baamugoba e Kenya
nga muchafu anti n'ebijanjaalo ne kasooli ne babigoba e Sudan olunaku olumu bitrailer byakomawo 200 nga bimaze weeks 3 babigaanidde ku boda bitise ebijanjaalo bitise kasooli bamugoba e Kenya ng'agendedde ku siringi 1900 n'akomawo wano gavumenti n'egamba nti temutya tugenda kubawaayo tugenda mugula siringi 5 abantu ne batandika okunoonya abakulu mu gavumenti bamugule ku ebi ku 5 awo kye kyakolebwawo era omuntu amanye ensonga lwaki kasooli waffe bamugoba. Kenya East Africa yonna tesobola kulima kasooli gwegula. Uganda tewali ne wano okuva wano wetuli okutuuka Uganda weekomanga okutte any direction tewali watadda bijanjaalo tewali watadda kasooli. Byo abaga nti mulimu ssente mweziri olwaleero nga Sudaani yabigoba ebijanjaalo biri ku 15,600 kiro nga ffe tubyeriira kati senga Sudaani ebadde ebirya byali badde ku ssente badde mu mutwalo beeyi y'ebijanjaalo e Sudaani teka wansi wa 2 mitwalo 2 ebyaffe baabigoba kakati ekyo teryakirondoola lwaki kye kikuyigiriza ffe tulina be baateeka mu bwongo nti Museveni byakola bye tulina okukkiriza oba okuwakanya. Lwaki bagoba ebijanjaalo byaffe ne kasooli byo birina kitongole ekyekikontrolinga quality omutindo tewali ani alina okugamba ku gavumenti ekiteekewo oba ababaka abatukiikirira bebakiikirira tebalima bijanjaalo na kasooli babiri maniti bafaayo kati lwaki ekyo tebafuna opportunity eno ne baga nti bannange muli ku kyabitongole na kujjawo naye tufingize ekisooka tusobola okukwata kino ne tukigattamu ne bino mu Kenya balina kye bayita Food and Agriculture Authority FAO bw'ogenda leero mu supermarkets ez'omu Kampala n'emiriraano teri muyembe gwa Uganda gulimu teri mucungwa gwa Uganda gulimu ate teri gwe bagobye naye olaba gye Kenya lwaki ekyoga nti supermarket za wano mbi nnyo ku bannayuganda banneyazo nti bw'otwalayo mucungwa ago bagugoba oba omuyembe byaffe tebiri ku mutindo kuba tetulina kibiina kibigule kitongole kifaayo kati kawofuba ono yenna nga ne kino kizze nga ne bino byaliwo byegambye nga bagoba n'Abasudaani be tuyigiriza okusangula eminyira n'okgenda mu ttooyi nabo ne bagula ebyaffe nti bijama n'otategeera yes ne babigoba ate nga babigoba mu butuufu yes kuba babikebera batwaleyo nga bino bebatuwa mu covid nga bebatuwa mu covid waliwo eggwanga waliwo eggwanga lyoyinza obiyingizaamu otunde oye na batuwa rejecti wa Kenya batuwa rejecti wa Sudan naye ne batuuka ne ku level nga tebakyayina biri rejected baaki ezizo naze tutwala nfu kubanga tetulinaawo kitongole kiregulatinga mutindo towulirangayo ddoboozi lya mubaka yenna abakiikirira abalima ebijanjaalo abakiikirira abalima akasooli ewammwe kasanda kasooli bamulima ne mu lujja owaayo waagwe wali owulidde ng'aga nti bannange tutandikewo ekitongole ekiyinza okuyamba okuregulatinga omutindo gw'ebijanjaalo ne kasooli tumutuuse just akatale kano ali mu kulwana na tteeka lya lumu kyoga nti abalimi b'ebijanjaalo tebamuwa kalulu oba n'abakasooli basinga n'omuwa kakati obuzibu buli wano bw'obabaka baffe bennyini definitely gwe mbuulira kiteeso ekyateekawo ekitongole ne kino kye tugaato kijjaawo Museveni yakiteekawo by the way kyannaku it is painful to say ate yakijjawo yakijjawo ffe tulwana ekyo naye teriyo propose eteekawo kyaffe ne tugaa nti owaayi private members bill yazze ebintu bino kasooli ebinyeebwa eŋŋano abantu baffe betukiikirira nga babirima ebijanjaalo n'omuceere nga babirima naye bo bali bitunda batya nga tebirinaako kitongole kibibudaabuda kibiruŋŋamya basobola kubirima batya lwaki tetuteekawo ekitongole oba kya serious whichever authority oba tugambe nti tusobola okulowoozaako ku kigamba nti ekintu kino tukikole nga tugamba nti tukole Food and Agriculture Authority naye tufune engeri gye tukyawula emmwanyi ebeere yokka kuba ate yo yanjawulo nnyo mu nsi yonna teri kyeyateekawo era naffe kye tulina okulwana tokijjaawo kyova olaba nti abantu batuuka n'okugamba oyo aleeta etteeka yalidde lumu wano yaleeta etteeka erijjawo eribaddewo nti yalidde si bwe bagamba lino lyajjawo ani yaliteekawo abeere ng'alinoona kumuliisa alimuggirewo mbulira nze ebyokulya byantama anti kaakati buli muntu yalidde buli muntu yalidde ebyo byantama etteeka erya mukululumu oba ddungi oba sibbi bw'ogamba nti yalidde amuwa ssente amuwa kuggyawo etteeka lyani
eririe so ebintu bya wano ekirungi gwe wateekawo programu eno yabamanyi yes atamanya wano tajja atasobola gibeeramu nakweze nalabako jange mukaakuha nga saagala kuvaako nenga ngaomuwadde obudde butono nga mpoomera n'abalala babigirwabo nga bakuwoomera kugamba omukutu gwobeerako so abantu twagala bategeere bamanyi enserembe babuzabuza nga temwetegeeredde kakati ababaka bwe bagenda nga batalaga bavaayo na kitabo kyabawagira kye bagenda okupulizentinga nti bawandiise Kasanda mbaddeko n'abantu b'Ekasanda ate buuzanze nze ndi mulimi w'Ekasanda nima emiti nima emmere na buli kimu ne kasooli tugezaako bakuulamu mukuule naye kasooli wabbeeyi olwaleero ng'amawanga gali gamugobola okuba ffe tulina fodo ekiro ya 10 tiyemalikirwako naye kati gulawo akatalenge Kenya bamugula gulawo akatalenge Sudaani bamugula kubanga bo bamulya kati Sudaani bamulya ate tebalina bagenda musimba kubanga wabo yakamuliro half of Kenya yakamuliro desert kakati tulina opportunity eyo naye tulinda ekitongole ndowooza Museveni lwaliteekawo tukimuwakanye ng'akijjawo lwaki abantu ba bulijjo baba baka parliament naffe abantu ba bulijjo tetwekolamu omulimo nga cooperatives bwe zabeerangawo ne tulaba nti no tulungamya ebintu ebyo kati tuli wano tutandise tusaba abaka ba parliament kiri kibeere eye opener emwanyi nayo okutuuka kweyo yafuna kitongole nga bwe tugamba nga kyateekerwawo ayagala okijjawo kati gwe tulina okukwata produce yali nnyo mu production ate era nga eri ku marketing y'ebyo naye ng'emarketing ekintu kyetasobola ku controllinga quality kyova olaba nti bw'ozaawo produce marketing board yo yaba trade era ndoza yalinga wansi wa Ministry of Trade and Industry so si wa agriculture terina balimisa terina balimisa extension workers terina ba controllinga mutindo naye kino kyogiwadde kyekebera bannange mukigula oba temukigula ensi yaffe bwe tutagiteeke mu bitongole bifaananga UCDA tujja kusigala mu mbeera nalaba omukulu Gasumbe mabegako nga bakutaawo ebintu nti abantu simanya bannange obugubi era tannalunda bugubi ndoza musiru obugubi bwe buno bukweyiro obuyibwa n'ebirala ebintu abantu leero bayavuwala lwakubajjira gundi nkwale bunankani kuno tekuli azirya tekuli alya magigaazo naye anti era naye ng'azanya katemba naye ng'ono abulese yalese magige n'amanya nti okukuba ogagule ate tewali kitongole kimukuba ku mukono kayingire mu bannange era bannange amagi bagalya nnyo Japaani ge balya ne China nabo bagalonda ku ttale ly'ewaabwe tebalya gano ge baguzemu ensi kubanga gaba mubaze gawa chachu ne brandi ngate alimu konse ebirungo n'olwekyo tegaba nakyo ne bwoba olunze enkoko yo nganda kasoji w'emmere entabule ejjite liba lya nkoko nganda n'enkoko yennyini naye batekyali nzungu naye olw'okuba tewaaliwo kitongole kisobola kukuba ku bantu ng'abo bo baleeta amagi ne bagateeka mu ttule nga bagikuguza erimu amagi 18 emitwalo 47 ey'obugubi bamala ogitunda obaddamu obawulirako baboogerako sikyabuulira nabuulira Kenya waliwo ekigambo kye bayita House of Vakedo actually in the next 2 years from now Kenya Cash Group egenda okubanga esinga y'amaanyi ya House of Vakedo yes eri regulated by Food and Agriculture Authority dwaki fe wano tetusobola n'aba House of Vakedo nabo mbagamba nti abantu be muli House of Vakedo nze nagendako ku Moleso nensangayo omudaala nga batunda enduuko za House of Vakedo emitwalo 2 ng'ono wa bulijjo bamutunda 15,500 ne mbagamba nina ebiri mumpeemu gineena tiyo nalebo lwaki totutono konze bamugulawo ennyo nti yitale ne mbaga nze wange sirabangayo mu yitale wadde afuyirawo oluwa muyinza mutya okunga nti mulimi anajjanga amaze kkula kubanga kye boogera kituufu naye tebalina capacity sayininga bilateral agreements n'amawanga agagula bino kakati ebitongole nga bino bye bisobola okugenda ne binoonya market ne birabagu ne bikola underground procedures zonna ogenda okulaba prime minister oba president oba vice president ng'agenzeeyo Uganda sayininze bilateral agreement ne Italy kugula mwanyi kubanga waliwo ekitongole kiri ni charge ne kakati gwe kedo omulimisa abantu nti Omufalansa amulya nnyo
na ya Mfaransa wano linandagano kina yeria emulya kubana yitaga nti amulya nnyo lwakuba talaba gye bamutunda olwedde alinayo so weetaagayo abakola campaign nga balinana kubisana n'amawanga n'omanya nti lwaki abadde agula nnyo Kenya tumuwugula tutya tumugye Kenya tumuze eno naye tekiba kyabana abakuguza endokwa bano bakuguza ndokwa ojja genda omutunda nabo babatisa ku butalo obu butonotono so kikyabulamu ekyababaka bafa wa parliament yes olwaleero tuli ku mwanyi tulo obwongo bonna mwe buli ne waliwo alima kooko yes amuteme nadale busoga kooko olwaleero agula emitwalo 3 kilo ingane yali ku bei anti ekyo jja musanga ali ku 10 talina kitongole kimuregulating ekyo tebyakyogerako nti bannaye kooko tumuleze tutya mu government yennyini yali ya sente za dona yali food and agriculture something nga baba wa sente ne kati ziri mu maifu mu ministry ya agriculture bino n'abamu ku bakulembeze tebabyogera bakusanga ne eka 10 ng'osobola okusimba mu kooko n'emmwanyi bakuwa sente ezigula eka ezo n'ezigula byosimbyemu ne bakuddizaawo ne balinda harvest bo ne sente nga tebazituwa ozirinawa era wabitegedde oyinza okuba otegedde leero n'ogaa nti tebazikuwa bakusange ng'otuddewa waliwo abaatugamba nti bagula kalitunsi ne batusimbya kalitunsi okufa obufu kati ebintu byonna nga tobirabye mu kitongole kya gavumenti nkugambye nti kyo kiba facilitated ogenda okukola ebyo nze siri ku muntu ne kati waliyo abaga nti bagula hasi ovacado naye nkubuulira ne vanira wa bbeeyi ebweru wano watalina bbeeyi kuba tolinaako gwe wamukwasa asayininga ndagaano kwezi lwatambulako n'afunayo mukwano gwe era ndani n'ebyoya by'enkoko nagendako mu decoration shop nga bya bbeeyi bizibu ng'okomawo ng'abantu mulonde ebyoya by'enkoko olina endagaano ne gavumenti ya UK olw'okuba osanze bya bbeeyi kati bino ebirimu era bya bantu nabo ababuguyaziddwa eyo ng'alowooza nti bitambula bwe bityo amawanga gye gagula mu mawanga gannaago gaba n'endagaano ezigakkiriza ogendayo ez'ebyobusuubuzi naye wano kinoomu kwezi bw'agenda n'ensawo ne kiro za vanira 3 n'afunaawo gwaziguzaawo n'akomawo n'agaba mulime tolimanga batulimya wano mulinga ekintu kye batalya mu katale akasinga okumpi ewammwe tokirimu okujjako nga kitongole kya gavumenti okirabye nti ekikirimu kakati tuli ku mwanyi nungi erimu sente empitirivu ate kooko gwe bagula 3 mwaka 7 gwokimanyi nti ekigenda omusuula nze gye nsunsulire mwanyi nasanga nga ensigo za kooko bazireeteddemu ensigo za ffene ate waliwo ekitongole kati ye omusuubuzi era olupimapima ng'ateeka mu bokisi nga baweereza waliwo layisinsi gy'alina egenda muvaako emwanyi okugirabamu ekyo okugya exporting obu exporting obeera ne layisinsi memuno teri agigula nga talina layisinsi okitegeera gidibage layisinsi ekuveeko ekireeta discipline kakati gwe bakulundisiza obugubi ani alina layisinsi nti bw'anaabudibaga ani yakoze bilateral agreement n'eggwanga gundi eribugula era yategedde testi ki n'emwanyi yaffe eriko abasooka ne batwalayo kiro nga 3 ng'alinnya nnyonyi agenze bamuwadde sente padiem wa nnaku 2 ojuwulira otya akawo kayo kali katya comment simpandikirako wano n'akomawo eno ne batuula ate mu meeting n'emala ennaku 2 bateesa ku kiri owaayi bwe nagenze Japan bo bagamba nti ate ewunya nnyo seminti ekitegeeza abantu baffe tubagambe bagijje mu store ze basimbisiza seminti nti nti bagambe ewunya ettaka tulijjamu tutya nti muteeke ku ttundubaali kati oli mafa musajja omu yali makulu monde n'aŋŋamba nga neighbor wange nampa amalagala nga gabwerere nanga nti ye bamuwadde gabwerere ate ne bamuwerako ne sente konze bani nti basajja naye baguza bafalansi lumonde bamuwoomerwa nnyo ne muganga tebanamuwoomerwa awooma nti aho wano tetubirya bibaamu amazzi naye bo be baagala ne mugaa sijja kubirima nti buli kiro ya 15 ate ya lumonde gibe eminwe 3 ne mugaa sijja nze ekintu kye batalima mu katale kaninaanyi nemuga ekintu kyebatagula mu katale kaninaanyi kitegeeza sina gwe nkirimira nze njagala nnyo okugenda nateete tibannaye ndeesewo ovacado nti ate oyo hasa alinga ettundubaali kakati tesiti yono sigifunanga ekyokubiri bwe yalima lumonde n'akula ne bajja omunona ng'alinga bakuli kyeki ku bya byatala bwati mufo gy'okusobolokoka nga yagejja bw'atalinga nti ate amalagala mu kugabyala wagateeka wansi mu kifo ky'okusobolokoka nga asima ettaka yasanga wansi wagumu oyo si gwe tulya namuwambizi ku bwereere nga nanga neegayirira mujjemu mangu kakati ebyo ng'akwegayirira omugyeyo exactly omutwalira embizi sibireese lwakubaako byempakanya mbireese kubagamba
nti ekitongole kya UCDA tukyagala. Omutima Buganda Parliamentary Caucus gwe yalaze ng'ekyagala ng'abalimi tugusanyukira. Content yayo esinga nfu. Temugamba abalimi nti emmwanyi bagitwala kubanga mo bagoba mu nnimiro ekitongole banakijjawo ate nga bamaze emmwanyi zitema. Munaddayo ne mbagamba nti kati muteme twali tulimba. Ezitakulira banga tono. Ekyokubiri. Mubeere strategic. Ffe mu balimi nkulayirira njagala mboogerere. Teri yayagala gavumenti nteekateeka yakugjawo kitongole ekyo. Abalimi nga mulimi wa mmwanyi era nga ali reasonable enough. Kati eno mutunoonya birowoozo bya bwereere. Actually ate nammwe twabalabye nga nammwe teri yayagala ekyo. Kati munoonya aba Rwenzori. Munoonya aba Elgon. Ezo regions. Munoonye West Nile. Abatakyagala. Munoonye South West. Yes. Ezo regions ziri mmwanyi. Kati abantu b'omu Buganda mwongere kubakubiriza balime kusimba mmwanyi. Naye content ega nti bakitutte omusajja nti ave buwama naga nti bannange mbadde mu basajja nti